Sunday nga 13 January lunaku lwokusala stress kudigida na kusanyuka anti olwo lwe lunaku lwa mulongo sala babiri abawuliriza abakwe bakuŋŋaanira okuva ebule n'ebweya ne bamanyaganaga bwe beebuuzaako ne basanyuka nga balya bwe banywa ng'abayambidde bwe balaga okusiima eri abo babawadde obuyambi kinaabeera ku kisaawe kya Nakivubo Bbulu kugambye ttiimu za mulongo zonna ziweddeyo zisisinkane wakati mu ssanyu nga bulijjo abayimbi bangi bakuyimba ate ng'entugi etandika ku makya tosuba abatontomi ba comedians n'ebisanyusa ebirala ntoko nga tuyingirira mutwalo abate 50 vyete emitwalo 2 nkugambye kino nakyo kigenda kulwawo kutuva ku myoyo ku Sunday nga 13 January luwe lunaku lw'omulongo sala babiri olw'amasanyu omutali stress omutali kukaaba kudigida kwokka mu kisaawe kya Nakivubo Bbulu nga bikutuusibwako mulongo gavumenti saba kutuusa kasuti z'emikolo pen phones and accessories kwa wino Nacho Care Nationita Beauty World ewakaliga wabala kujja etonye oli ku Star TV program Kooti y'Amaka omulongo babiri Sarah gemanya gange ombalamusizaako mikwano gyange mwenna abasobodde okulinda puroguramu eno wano ku Star TV buli lwakutaano ku ssaawa 4:30 atereddibwa buli lwa Sunday ku ssaawa 6 ez'emisana. Musiibye mutya mikwano mugyebala emirimu gye musobodde okukolako mukoze oba temukoze? Abakyala abaami bali batya? Abaami abakyala bali batya? mukulikeeyo mu masinzizo temwasabye omusango saagala Katonda aguteeke ku nze bagambye baasuzeewo emunange byafuuka bya namba asooka okujja yasooka okulaba mulongo tokyayinza kujja ssaawa 6 n'olowooza nti ojja kundaba era n'abatalina namba sijja kumulaba. Tugenda kutambula ffenna n'olwekyo nensaasira mikwano gyange abalwaziza nsaasidde mikwano gyange abalina obuzibu obuteebereka ali mu ddiro lyo ng'otudde olaba puroguramu eno ali ku YouTube wona w'osangiddwa ng'oli bulungi Mukama yeebale bw'oba olina ebikutawaanya bijja kuggwa kizibu kya kutambula nga bwe tubyagala bibeeramu ne bitunyigiriza ate ne biggwa naye nze mbagumya nti buli mbeera gy'oyitamu manya waliwo eyali agiyiseemukko ate ne nkugumya nti buli mbeera gy'oyitamu akaseera katuuka n'onyumyako nnyumye naye ng'ogivuddemu. Abafiiriddwa kitalo nnyo kitalo ddala mikwano. Twebaza mikwano gyaffe aba Iro Petroleum Jelly bwe bateeka ssente mu puroguramu eno ebizigo bitambula oba tebanatandika bitambuza naye mujja biraba akatono ka 20,000 ekiddako kya 35,000 ekinene kya 6 gye tukoma okubigula era gye tukoma okuyamba ekkooti y'amaka. Twebaza mikwano gyaffe aba Shanta Beauty World wakaliga katali k'aba veterani enviiri ebizigo enjala byonna be bankolako. Nebaza n'aba Mulongo Gardens awamu nammwe abalabi ba Star TV. Tuli Luweero gye tuli ate katono nnyo nga tumaze okuwummulamu kankomewo n'ebiri e Luweero. Lindirira program Kooti y'Amaka ku Star TV. Atulangidde obugumba olw'okuba tetuzaala. Okusinga okumbonyabonya n'abaana bano tugende tugwe ku ttale. Mama wange yafa ne taata wange yafa mbadde sisoma. Buli lwakutaano ku Star TV kwokka ssaawa 4:30 ez'ekiro paka ssaawa 6. Nange omulongo babiri Sarah buli lwakutaano ku Star TV kwokka. Oli ku Star TV program Kooti y'Amaka omulongo babiri Sarah gemanya gange nyongera okubaza abantu b'e Luweero enkuba ejja temweraliikirira ejja tukuba
ekyo twakimanyiira nolwekyo temulowooza musinga tetonya naye abatudde eri omuzindaalo bamuguulira mmwe mumanyi simanyi lwaki mwesudde nolwekyo mulina okusembeza obutebe tukubire wamu ffenna mama nsanyusa okulaba solido nyongeza ku microphone osiibye otyeyo mukadde oviiridde ludda wa wano Luweero bayitayo Nabakaaya. Nabaki? Nabakaaya. Nabakaaya. Nabakaabya. Ekyo kakati abenabakaabyo lese banaba lese balungi wani amannya go amannya gange ndi mukyala Eseza Zaalwango. Mukyala Eseza Zaalwango. Mukyala Eseza Zaalwango, ensonga ezikulese wano zatandika zitya? Ensonga ezindeese wano nakula okuva obuto bwange sifunanga kusanyu mbonyebonye okuva obuto kambukadde bwange olabi mukwano ne matuga twabadde n'omukyala era omufaananyeemu naye natuuka n'atubuuza naye kati kugina emyaka kwe ngenda okufunira essanyu okirowoozaamu ne kikusobera mama toli weka wa mama gyali ne taata bombi bakyaliwo naye nakulira bunaku gamba mulongo nekula nefumbirwa abasajja bandabira bulabire awo wenazaalayo abaana bange babiri ne bafa nenvaayo mulongo wavaayo tolinayo mulamu nga siinayo mulamu baafa batya simanyi maama nayisangamu abakazi babiri nga ndi wakusatu taata ni mwana muto kati bwe navaayo nenfuna omusajja omulala nemuzaalamu omwana oyo omusajja nangamba omwana wesigenda kumuzaako wakubiri nansiba nenkoma ku mwana omu nabanga yasigaddewo mu nsi nkuze n'omwana oyo nga ngenda asula naye busuzi mbifulupa wano nawali paka lwe mukuziza n'akula bwe yakula n'afuna omusajja we n'azaalayo abaana 5 n'anobayo bw'afunye omulala nayo n'azaalayo abaana n'alekayo abaana 4 ati abaana abo 4 omwana wange ne bamuloka mulongo wawummulira omwana wange weyafiirako nga siina buyambi bwonna nandekera abaana abo abato wenawummulira dde wawummulira wano nga toja nange nali nfunye ebizibu munnange najja eno nga nnyina olubuto nentuulya maama nenkusanga ebyantuukako byali ebyo ye maama kati nandekera abaana abo ndi mu muzigo nkuze okutuuka ano bakazi bannange nkoze ku mirimu gyonna siina gwe saakola n'omwenge ndagutunda naye sente zaagaana maama siina nakapoloti wenyinza gamba nti nteeke wakayumba ntulawo n'abaana b'omwana wange abeggama enkuba tugende mpolampola tusigale nga tukola nabagambye essaawa yonna ejja kukola ki naye nabagamba kekole ki eno temujja mbegayiridde nnyo mbegayiridde abalina ambuleera musigale nga mutudde muteekayo ambuleera mbegayiridde wano temusala wadde n'akamu mbegayiridde kati maama wange omwana oyo nandekera abaana naye abaana ndinabo muzigo ne wendi wano landiwo loodi yataddeko ekusulwa manja abaana kati bali bameka abasigala mu mikono gyo kati abaana be nasigaza nina 3 abaana 3 abo basize nabweru nandiroodi abanja siina kyakulya siina kyembawa siina wendi olwokumaama bwe mwana wange bwe yafa mulongo nenkakati mulongo yaba abeera omaama mwana wange abaana bange bonna banzigwako maama sirina nakapoloti kanyizaga nti ne bwe naaba nvudde bunsi abaana bange abazzukulu olinawo ogenda okubaleka bwe naabaleka ate siri mulamu maama nalwala kansa eddagala ndinona mulago
bakalirira 2.9 kano konna akalembereza kendiwono neddagala emulako nemmira mwekereja nengenda mu nnimiro nennimira abaana nebekubba banange nina ennaku bakazi bannange mundaba omubiri naye nina ennaku tosobola kuvaayo mu bantu bonna n'ojja n'obanyonnyola n'abali ku TV nagwe tokyerira simanyi lwaki ebintu bifaanaganye nnyo Amina mujjukira omukyala gwe nagambye nti abantu abasinga balowooza omulwadde gwe tusitudde obusituzi nti ye muki naye obulwadde obuluma omwoyo obuluma nga tewali nayinza kugamba nti ng'olabye kuba akulaba oli mulamu bannange buluma buno obugerageranya nakufiirwa nti emisana bonna bakugamba nga kitalo ne bakugumya ne bakuwa emmere n'olya naye yingira obuliri n'ojja okutegeera nti abansiise bakuwerekedde ne baddayo ewaabwe n'osigala mu bulumi oti omuzigo gw'olimu gusasula ssente mmeka omuzigo gwendi mu maama w'2.5 buli mwezi naye landiroodi wange takumiikiriza kuwadde olunaku olumu bwe ruti naye munange ennyumba ayinza okuba nga zaatunuulidde bagamba munyi wamwegerwe twezibuze tumuveeko tetuddayo nga tatugobedde ddala muveeko munange eyo tumuleke tetwetankuulira kaakati gwokola mulimo ki kati mwobadde ojja obuse maama wange nnima bulimi mmere siina na mulimu gwonna gwenkola kuba nakolako ebigaana okukula okutuuka no n'emyaka 6 mu egyo naye siina mulimu maama gwe sikoze naye kyako ne kasoli ku makubo nekikako kuntamu nga zitwala mu todinyira maama sente zagaana ngolokokerwako buli muntu yenna kaba ontunuulira omuntu mutandika bulungi ne munyumya yefunguula akantu katono nakwefuulira n'obanga yayaziza omusango n'owakuvuma ekivaamu ne bakutandika ne walandira olyokuka nti kukoyo oyina empisa embi mulongoozi lukire wa maama taatayina baana atayina baana bannange n'aba balina basobola okuba nga bakaaba lwakuba ekintu ky'oba toyina bw'oba olowooza nti abakirina bo bali bulungi n'abalina abaana gye bali nga nabo bamufuukidde obuzibu ng'ombonyebonyeze gwolaba maama kansa waaki gwe bazuula anyima kansa waaki wakunna baana ne bankalirira maama wange era omwezi guno nga 25 nzirayo ndeeta eddagala kekalembereza kano kennina nange nnina ennaku bakazi bannange mundaba omubiri naye ndi bubi nsula bubi kakati maama ye maama kati gwoze ng'omanyi ngenda kukuyamba muki nsaba yenna omuntu yenna akwatibwako anyambe oba ayina ennyumba ey'obwerere abeebeeremu n'abaana bange nezipangisa sizirina nsabirizange baziikini tokaba maama nongotinenaku maama nonaku mukazi munange mwana wange nange ninenaku kati abaana bali luddawa balese ku kyaki nemagamba mubeere wano mufube nga musobola mufuneyako okulya benkana batya boolese bafube nga bwe basobola okufunako ekimu kiina emyaka kati ena maama ate yakireka kyebiri ekimu kiina ena omulala ayina 6 omulala omulenzi ayina 9 oba kuweza 9 awo ne sukulu fiizi zenyini maama sizirina babagoba ekya nekkulo bali tebalina ngatto ne babagoba nalitambula nesange engatto kukasa ziro neziroota omwana wange asoberevu neruweero waliyo omuntu yenna ayinza okuba nga anoonya omuntu ow'okusula mu nnyumba ow'okulabirira ewantu okukuumawo
ekisooka tuba tulina okunoonya wogenda okubeera ndowooza ne bwe kiba nga seeno luweero. Maama nze wonna mulongo wontwala nja kubeerawo kubanga era siina gyekola luweero siina mulimu. Nze nina essuubi mulongo nti leero ku luno mulongo maama nange ompe ku ssanyu nange mbeereko obulungi nyumya obunyumya maama naye mbojebonye bannange okuva obuto. Simanyi naye nsuubira nti mba nyina kyensobola okukola. Kakati kyembadde nze nsaba mu kaseera kano nga tetunnaba kufuna agenda kutwala. Ye maama. Mbadde nsaba tufunayo ku ssente kuba ebyokusoma kw'abaana besigenda biyingiramu kati basaliza mu Desemba. Desemba bw'anaatuuka wonna w'oliba oli inshallah we tuli kunona ne tuwaako abaana bano abakulu. Naye kati waliwo okuliisa abaana abo ate nze sijja kusobola kuliisanga buli lunaku. Bannimbye ne bano abagenda okusonda ssente bakikomya wano enkya bagenda kuba tebagenda kusonda ate nga nnyina n'abalala bangi. Kati nze mbadde ŋŋamba nti twandisonze akasente wamu akawera akoogera nyo tufune aka bizinesi oba kakwokya kasooli oba kakwokya gonja. Akati nga gwosobola kujjamu 10 ky'oliisa abaana nga bwe tunoonya w'oyinza okubeera. Naye okusuubiza nti nja kulabirira abaana buli lunaku nange mba nsindikayo kiwunga lwe mba nkoze eki. Naye ng'obuvunaanyizibwa mbututte okuva n'olunaku olwaleero. Amama tuula mukwano tuula. Kyekyokulya ekyokunywa baabana tebajja kuddamu kusiiba njala. Okufuna omuntu ngenda kukwasa omuntu gw'olina okukubiranga essimu naye nga sirakizale sikwejalabya nja kusobola kawunga bijanjaalo si ebyo nti butto nnyanya biki nsobola kawunga bijanjaalo sabbuuni kawunga bijanjaalo sabbuuni sukaali lumuna lumu sukaali ejamulinda ku yidi kulisimansi lisita matazidde ennaku ezo zoolaba nga nkulu ennaku olukulu tewali kasukaali kenja kukola ki tugenda kusonda ssente tufube okulaba tutuleka tukuwadde essanyu waki tusasuleyo emyezi nga 6 ogira weebaka nga bwe tunoonya ew'okubeera. Wazze essaawa mmeka wano? Wazze essaawa mmeka? Kale tuula onjogera mazima neziyingira zibadde sizirina tulange ne banyingiza. Tituula era baba bamanyi be balaba ne babaleka lwakuba ku rediyo siyinza kukyogera buli omu abajja kujja kyakoze eki naye bategeera baba bamanyi ekyokukola. Tuula wano kakati gwe ne bw'onaaguma ow'emyaka ena ku njala omugamba otya nti munaye guma tuguma mu nsi muno enkuba mugikubire mu bugalo kuba essaawa yonna eyiwa wenga mwetegese bulungi maama nakyo kikubye engalo badde okubazaaki nsaba mukama ayise enkuba eno njagala gireete otuba lunaku etukuba batunalaba nze naawe saala enaayitamu mukama tuwe enkuba etukube mu fuulu swingi. mu linnya lya yesu enkuba ezisaba eyite abantu baffe batuule. Oli ku Star TV programu Kooti y'Amaka omulongo 2 Sarah ge mannya gange. Abalwadde bakyali eno bangi naye tukozesa enkola emu tusonda omulundi gumu gwe kyonna mu mutima gwe kyewazze ng'omanyi tugenda kiwa bantu bano. Saba ogenda kusituka okireete naye nyongera okubategeeza nti kyetusonda kiba kitono nnyo nnyo olumu ne transport atwala abantu bano abatakoze eki abataweze. Naye mu kifo ky'okunkubiranga essimu n'ojja n'oŋŋamba mulongo omulwadde bw'atyali atya mulongo omulwadde bw'atyali atya nga tonnaba kumbuuza mulwadde oyo bw'ali mba nsaba onkubira essimu ng'oŋŋamba obuyambi obusanga eruddawa. Njagala kubuuza ku bano abantu abalaba Kooti y'Amaka ku YouTube tubeebazeeko bambi beebale Saala beebale byonna. Maama oyina essimu? Maama ndina kati nsaba osomere ku nnamba ye y'essimu.
Airtel eri 07 tuwandiike tumanyi ayinza okubeera muno mu Luweero n'omumpeera y'akawunga n'abalaba abalala eriki eri 0702 0702 18 3 ey'emujjenyi eri 0776 tono jazinteera waawo ziyitewo olaba tuvizi ezo z'olaba ziyitawo nsaba okweyanza Isma Katumba Isma yonna gye muli ensi z'olimu mwebale kulaba YouTube mwebale tuweereza ku buyambi Nulu Kabugu tweyanziza nnyo Anderson N mwebale kulaba Joani Julia mwebale kulaba ku YouTube Nagadya France mwebale nnyo Timu Mulongo Dubai mwebale obubaka tubufuna Senyendo Twaha mwebale bambi Mariam Muko mwebale muleke mwebale kulaba Koti y'amaka Victoria Lubowa mwebale kulaba Muchala Nabukalu Joani mwebale kulaba Muchala Nanyonga Joani Babirie Zahara Adrien Chityo mwebale nnyo Adron Chityo Muchala Nabagambyeja Muchala Namusoke Reste tweyanza nnyo Muchala Smaya Jingo Muchala Silivia Standishi tweyanziza nnyo kulaba Pretty Adi tweyanziza awamu ne Musa Jawukala mwebale kulaba Twaiba Namukenya ne Fiona Katende mwebale kulaba Okyali ku Star TV program Koti y'amaka katuwumulamu katono tukyali Luweero ate tukomawo ne programs endala. Nga 13 Januari lunaku lwokusala stress kudigida na kusanyuka anti olwo lwe lunaku lwa mulongo sala babiri abawuliriza abakwe bakuŋŋaanira okuva ebule n'ebweya ne bamajaganaga bwe beebuuzaako ne basanyuka nga balya bwe banywa ng'abayambiddwa bwe balaga okusiima eri abo babawadde obuyambi kinaabeera ku kisawo kya Nakivubo Bbulu kugambye ttiimu za mulongo zonna ziweddeyo zisisinkane wakati mu ssanyu nga bulijjo abayimbi bangi bakuyimba ate ng'entugi etandika ku makya tosobola tontomi ba comedians n'ebisanyusa ebirala ntoko nga tuyingirira mutwalo abate 50 vyajja emitwalo 2 nkugambye kino nakyo kigenda kulwawo kutuva ku myoyo ku Sande nga 13 Januari lwe lunaku lw'omulongo sala babiri olw'amasanyu omutali stress omutali kukaaba kudigida kwokka mu kisawo kya Nakivubo Bbulu nga bikutusibwako mulongo gavumenti saba kutusa kasuti z'emikolo pen phones and accessories kwa wino nacho care Nation Beauty World ewakaliga